Eno ye program yo ensulo eyencha 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulungi omwana akatonda nate enkyeni yaliyo nesimye okuba naawe nga kirungi nga kizaamu amaanyi okeeranga ku makya n'otuwa obudde n'ogoberera programu yaffe ensulo eyenkya bwe tusembera Katonda affe ntwogera naye n'ayogera naffe kyansonga nnyo nga tonnakola mulimu gwonna okusooka okujja maaso ga Katonda netwogera naye kubanga bwe bulamu waffe kubanga yensibuko ya byonna ate nage maanyi gaffe. Weebale nnyo ssebo, weebale nnyo nnyabo. Nsaba Mukama akumpeera omukisa olw'ekyo akwongere n'amaanyi bulijjo tutambulirenga wamu buli ku makya mwabanga akuwadde omukisa ogw'okubeera omulamu. Essaawa eno nzayogera naawe mpitibwa Grace Kaweesa. Obuweereza bwange mbukolera nnyo mu Kireka Hill Church ekireka mu Central Uganda Conference bw'oyambika akasozi kafaako awali Prime Radio otusanga ye Mother Church ennene eri awo. N'ate emirimu gyaffe gino gitukwasaganya ng'abantu egya bulijjo onsangayo ku main campus eya Bugema University ng'omuweereza waayo. Mukwebaza kubanga Mukama atuwadde omukisa nate okuddamu okugabana ekigambo kye enkyene ya leero. Nja kusaba nno wonna wooli obadde okyatambula obadde okyagendako wannawali kakkana n'omwana muyite n'omugenyi yasuze kamuzuukuse tasubwanga programu eno kubanga tufunamu ekigambo kya Katonda nga yemmere ey'obulamu. Katuweeyo okusaba Katonda affe atulungamye tugende mu maaso. Kale katusabe. Ayi Mukama Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, Katonda ow'okwagala okunene, Katonda atategeerekeka, obulungi bwa gye tuli mungi ate nga tetubusaanira. Weebale nnyo ssebo, weebale Mukama waffe okutugolokosa. Newankubadde abamu ku ffe twayise mu bizibu eby'enjawulo osiime tuzuukuke enkyene ya leero Mukama nga tuli balamu. Tuzze mu maaso go nga bwe tuli okuyigirizibwa nate ekigambo kyo. Gyawo embeera embi yonna eyinza okutaataganya okutegeera kwaffe n'okuwuliriza ng'ogera gye tuli. Tuwe omwoyo omutukuvu atuyigirize, atuŋŋamye, atukwatego. Ekigambo kyo Mukama kikole amakulu mu bulamu bwaffe. Twekwegayira kwaffe Taata nga tuyita mu ssaddaaka ya Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Ebyokuyiga byaffe enkyene ennungi ya Friday bivudde birina omutwe okugamba nti okuwalirizibwa Katonda. Okuwalirizibwa Katonda. Simanyi waali obaddeko mu mbeera ekuwaliriza okukola ekintu ky'otagenderedde. Weebuuza naye tokyagadde naye ng'embeera ezzeewo ekuleetedde okukikola oba okutambulira eyo. Kyetugenda okuyiga olwaleero kiraga abantu Mukama be yaleetera okukkiriza okuwalirizibwa naye nga kuvudde gyali. Ki kye baayitamu na kiki ekyavaamu. Njagala otambule nange obikule Bayibuli yo. Obanga ne Bayibuli yo Omuganda wange manyinazi oba onoonyula ebintu bino naawe n'onootingayo akantu. Bikula Bayibuli yo mu Lubereberye essuula ya 45 olunyolo lw'omunaana bwe tugenda okusimbula ekyokuyiga kino. Agamba bw'ati, kale nno si mmwe mwansindika muno wabula Katonda era yanfuula kitaawe wa Falaawo era omwami w'ennyumba ye yonna era omukulu afuga ensi yonna eya Misiri. Lubereberye essuula 45 olw'omunaana ewali ebigambo ebyo. John Calvin yali atendekebwa okubeera omusasaredooti. Abantu bano batera nnyo okubeera mu kkanisa y'Abakatuliki abatuyigiriza ku bituuti bambala amagandula. Nali nfunyeeko omukisa okusomerako mu masomero g'Abakatuliki nga nkyali muto.
naye nga ndaba bye bambala bye bakola emikolo wali egy'okusembera okuyigiriza ekigambo. Kati n'ono omwami John Calvin yasoma obuweereza obwo. Bwe yasooka okusinkana omusiyologiya w'abagoberezi yawewula ebirowoozo bye. Era muli yawulira nga Mukama amubikkulidde. Obusiyologiya bw'abagoberezi buno be bantu betwayogeddeko abalina ekigerwa ky'okukyusa enkola z'ekkanisa ezitaali nnungi nga bagera bakwatibwako. Naye alina ekintu ekyamwewuunyisa nti waliwo omuntu omu era asaliddwa omusango gw'okuttibwa nga bamulanga nno emanyi bannange ensi eno bw'ogyetegereza oyinza okulema okutegeera ensi byeyagala oba ne byetegeera. Omwami ono bamusalira omusango gw'okuttibwa ng'ayokebwa mu lujjudde. Calvin bwe yalaba omwami ono yajjula entiisa eyeewuunyisa olw'emirembe n'obuvumu ebyali ku muntu eyali abonaabona so ng'ate ye muli atambulira mu kusobya na kizikiza. Kyewuunyisa. Eriyo mu nsi muno eddiini bbiri abaagalwa. Waliwo eddiini esooka yeyo ey'abantu gye batandikawo ng'ekigendererwa kyabwe kukola mikolo n'ebikolwa ebirungi. Twetegereze ekintu kino nga baagala kubanga beekolera byabwe ebijja mu ndowooza zaabwe. Ate nebirayo eddiini endala yeeno eddiini evira ddala mu Bayibuli eyigiriza omuntu okutunda Yesu Kristo yekka nga essuubi lye ye ssaddaaka y'obulokozi bwe bye byonna ng'omwonoonyi gy'ali. Kati weebuuze oli mu ddiini ya kika ki? Ogwa ku luuyi ki bwe ng'omuntu andaba era si kinoomu akkiriza mu Katonda? Calvin ye ng'omuntu yasinkana essuubi mu ssaddaaka ya Kristo etangiira ebibi mu kukkiriza omusaayi gwa Yesu Kristo gwokka nga kye kiyinza okuggyawo ebibi by'omwonoonyi. Twebaza Mukama bw'obanga olina okutegeera okufaanana ng'okwo. Eriyo abantu abakkiriza mu bintu ebitali bituufu nti biyinza okubaggyako ebibi byabwe. Nga bw'atyo oba bwe yayigirizibwa mu kuva mu buto bweno. Nga bw'atyo bambi musajja wattu oba mukazi wattu bw'akitegeera era bw'akikola ki? Bw'akitwala. Naye Calvin waffe gwe twogerako mu 1536 kati eyali yawangulwa eri Obuprotestanti naye nga yagobebwa ewaka gy'azaaliwe Bufalansa, yali addayo ewaka eri mu Beso mu Switzerland. Embeera bwe zaamuwaliriza okuyitira ewala mu Geneva. Yagobebwa bambi awaka. Bw'agobebwa William yamusisinkana n'amumatiza nti okudda omujja kwali kwetaagisa obuyambi bwe nga Calvin. Tuzze obujja enkola y'ebintu eni mu kkanisa etali nnungi. Era nga yali amugamba yeetaaga okuba n'omukulembeze omulala ow'okudda obujja amuyambeko nga gwe mwoyo omutukuvu. Bakole omulimu guno nga bali bameka? Babiri. Omwami ono Calvin olw'obuzibu yasisinkana kubanga mu lugendero ne Katonda we yafuna okuwalanibwa bambi yasalawo awalizibwa okuyita eno ewala mu Geneva ne kimuzitoowereza nnyo, naye eyo yali nteekateeka ya Katonda okumuyisa eyo. Era mu kuyita eyo kyamwetera okweyongera okukkiriza mu Bayibuli ng'ekigambo kya Katonda. Omwagalwa nno nja kukutegeeza wayinza okubaawo embeera mu bulamu bwo olwaleero luno mw'osinkanira okuwalirizibwa okutalabika eri abantu abaki
tugambye nti omusajja Katonda Calvin tekyali mu nteekateeka z'ayitire ene wala mu Geneva naye embeera yakola ki eyaliwo yamwaliza okukola ekyo. Obulambulo bwe tuyitamu baganda bange ne bannyinaze bujjudde okusoomooza kungi, bujjudde okusoomooza kungi. Ate abakwetoolodde bayinza obutakulaba naye nga gwe muli kikola ki kikwoja kikunyiga gwomanyi bw'otambula nakyo ne Katonda ate n'okibikkako eri abantu abaki abamu tubikola ebyo tubikoze tukyabikola kubanga si buli mbeera mbi gy'oyitamu nti ensi yeetaaga ekole ki nedda okugyawo Katonda yalaba muki mukyama yayinza okulaba embeera gy'olimu neekwaliza n'okuyita n'okukola kyo n'okukwekoololwa mu lugendo luno olw'obulamu bwo osobole okuyitawo. Naye ekinsanyusa kiri kimu abantu abayita mu mbeera y'okuwalirizibwa ebiseera ebisinga obungi Katonda abawa omukisa ku nkomerero. Njagala okuzza ebirowoozo bye ku nje tusomye mu lubereberye eya 45. Ebigambo bye tusomye byayogerwa omuddu wa Katonda Yusufu. Sijja kugenda nnyo mu byafaayo bya Yusufu. Yusufu ng'amaze okukyayira baganda be abatwalidde emmere asanze bakola yeesanga atwalibwa ludda wa Misiri. Yajja mu mirembe asinkana abooluganda basanyuke naye ekyavaamu mwana wa Katonda yatwalibwa Misiri nga tekyali kigendeerwa kye mu bulamu bwe. Yusufu nga nekuba kafaananyi nga netadde mu kifaananyi kye neŋŋamba naye oba kati nze Yusufu owaleero laba ebintu ebijja bye saapulaanize bye saalowoozezaako nebintwala mu mbeera enki nenesanga ndina mu mbeera ndala. Yusufu atundibwa e Misiri ng'omuddu mu buwaze si mu kwagala kwe si mu kusalawo kwe. Tugambye nti waliwo ebiseera ebimu bwe tuwalirizibwa Katonda nga ye yakikoze gwe mutego ekikuga kinjogera naawe enkyene yalira omuganda wange ndaba. Naye Yusufu bwe yasisinkana ate baganda be mu Misiri yabagamba ekigambo kino kyensaba kibeere ekyokuyiga eri obulamu bwaffe si mmwe mwansindika muno wabula Katonda. Mu mbeera eya bulijjo mu buntu bwaffe obwa bulijjo singa nali Yusufu singa wali Yusufu w'ekiseera ekyo ng'osinkanye baganda abakututte mu mbeera efaana bw'etyo ey'obulabe wandibagambye ekigambo ki ng'obasisinkanya kumala emyaka egyayitawo emingi. Wandibajjukiza anti laba mwali mulowooza mu buntu byebyo ebijja. Naye omwana wa Katonda embeera kebeere ki kebeere ki kirungi okutegeeza Katonda ti Mukama eno embeera ezze eno embeera empaliriza okubeera mu kifo kyendimu olwaleero ezze ogimanya era ng'ogiraba. Yusufu okwogera ebigambo bino eri baganda be yalaba oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu abaamutuuse eyo Mukama yamubikkula n'amugamba omanyi kubadde kwagala kwange nze okutuusa wano. Yusufu n'akitegeera nti embeera bano gye bampisaamu kwali kusiima kwa Katonda yali nteekateeka ya Katonda laba ebivuddemu. Kyava yasamya akamwa ke n'obuvumu n'alyoka abagamba baganda bange mumanyi si mmwe mwansindika wabula yali ani yali Katonda. Era yanfuula kitaawe wa Falaawo osanga kyo tekyandimutuuseeko singa tegwali mukono gwa Katonda kumusindika eyo n'afuuka kyeyafuuka. Era omwami w'ennyumba ye yonna era omukulu afuga ensi yonna eyawa ey'e Misiri. Mu kwawulibwa n'ab'eŋŋanda ze n'awaka kyali kyekanga eri Yusufu buno mu buntu kino kituufu kubanga mu buto bwe ng'akula omusajja wa Katonda Yusufu teyalowooza nti ekiseera kituuka n'ayawukana ku baganda bate mu ngeri enki eyali embi kyali kyekango gyali. Bingi ebituuka mu bulamu bwaffe abaagalwa nga biringa ebyekango bingi nga twatudde ne tugaba buli omu aleeta ebyawulira nga mu butuufu yeesanze mu mbeera tegerekeka tuyinza ozibya obudde nga tebikoze eki nga tebiweddeeyo. Naye waliwo ekyokuyiga.
naye Katonda yali mu kukola mulimu gwe okuyita mu mbeera ezo ez'okulokola abantu be. Amiina. Bw'otaba kumwewa Katonda muganda wange ne wannyina zampuliriza era ndaba oyinza obutategeera kintu kino ng'otuuse mu mbeera efaana bw'eti otandika kunoonya ani gw'okola ki ani yakoze kino lwaki kyaze gye ndi bibuuza Katonda yibuuza abantu ebirowoozo bingi ebijja naye nga tebijjira mu buntu ate nga si bya butuukirivu. Twebaza Katonda nti Yusufu asobola okukitegeera era nsaba Katonda anyambe naawe akuyambe singa weesanga mu mbeera efaanako bweti nga Yusufu gye yayitamu ensonga zonna tuzizza eri Katonda kubanga ne baganda be tebaakimanya kye baakola n'ekyazuulibwa luvannyuma ne bagamba Mukama yalina kyakola. Kiyinzika okubanga leero nti Katonda ali mu kukolera mu ekyo ekiri gy'oli ng'ekibambuliro olwaleero kye simanyi gwe ky'omanyi. Kiyinzika okubanga leero omuganda alina mwannyinaze nga Katonda alina kyakola mu bulamu bwo nga gw'olinga atudde mu kabiga ak'omuliro mu butuufu nga ddala onyigirizibwa naye nga Katonda oyo Katonda wa Yusufu ayina kyaggusa kyotasobola kulaba kaakano okuggyako obulumi. Katugumiikirize nsaba okikkirize katomubuuziza bibuuzo bingi bw'abanga akukumye ng'okyali mulamu bw'abanga ye Katonda wo kikkirize. Si kyangu mu buntu kuba kirimu n'amaziga kirimu ennyiike embeera tenyiike mu bulamu wonogaa naye Mukama waliwo kye nasobeza waliwo kye nakoze obubi n'okinoonya. Abasajja banenyanga Yobu nga bamugamba naye ggwe Yobu olabika wasobya Katonda yali ndowooza y'abantu nno mu kiseera ekyo ekyemabegako ng'omuntu bw'afuna bambi ebizibu ebingi bino bimulumbye bino bikubye abatanamala kino nekijja abatasuubira kino kiina ekijja aba nasobeza Katonda oba Mukama waliwo ebyatabuse. Ebintu byonna nkusaba obizingeko ng'ofukamira wansi ku maviivi osabe. Oluusi Katonda akolera mu mbeera ezifaana bwe zityo olw'ekigendererwa kye tutamanyi ng'abantu. Ffe we tulaba ebizibu Katonda alabawo ki alabawo ekintu ekisuuka ku bizibu ebyo. Ekiraba muganda wange ne mwannyinaze gw'olaba ng'ekintu kikalubye kizitoye tekisituka tekitambula olinga atasaba Katonda alina akyalabawo ekyenjawulo bw'oba n'okukkiriza mu ye nti akyali Katonda. Mu buntu oyinza obutakiraba bw'otyo kyova obikwata nonoga Mukama embeera ezzeewo ogimanyi jangu ompanirire jangu tugiyitemu babiri naawe. Yusufu singa teyalina Katonda njagala okutegeeza mu buntu buno obwaffe mu maanyi ag'obuntu teyandiyimiriddewo naye bwe tuba ne Katonda newankubadde ebintu bimanyi okutabuka ne bifuuka mayinja agakalabula tuyitemu ne Katonda waffe ajja kutusobozesa si maanyi ga muntu kyekyali ku Yusufu. Yiga okulaba omukono gwa Katonda mu mbeera z'oyitamu obeze zikwetoolodde. Yiga ogulaba mu kukkiriza nti Katonda wange akyampaniridde abaana bange bafudde ebintu bifudde bizinesi esaanyeewo bakubbye ebintu bikyankalanye noga kisaani ekyo ekyagudde mu maka gange endwadde ziganye fiizi abantu tebasoma olina mwandu muli bamulekwa agamba essanyu ne liggwaawo mu bulamu buno obwa bulijjo. Naye agambye ekintu kimu sussa amaaso embeera gy'olimu sussa ebirowoozo byo embeera ekwetoolodde kubanga nga bwe tulabye Yusufu ebyamugwako byamukangana yabyekanga bwekanzi. Ebintu bingi mu bulamu bwaffe abaagalwa bitutomera butomezi nga tetumanyi bano bakukyawa onaakuwalana bano batwala amataka go n'olwanako embuzi eringa nguzi nga oliabo. Sussa amaaso bino tosobola kubyewala mu bulamu bw'ensi eno otunule Katonda ogambe nti naye Mukama muno mulimu omukono gwo
embeera embi gye ndaba bw'obanga gw'olina ekirungi ky'ogirabamu mukama wange kyoyagala kikole ki kakikolebwe mpa obukkakkamu era n'okukkiriza olugendo oluwanvu yaluganya okuyimpa wa otamba telutuuka mukama katonda wange beera wamu nange ompa emirembe mukama katonda wange nsaba katonda abeere naawe mugala ne mwannyinaze gwandaba embeera gy'oyitamu gye simanyi gwe gy'omanyi embeera gy'oyitamu ekunyigiriza nga ne gw'osane tagimanyi nga ne bannayimba tebagitegeera kubanga oluusi tubibikkako katonda ali mu ggulu oyo alaba mu nzikiza alaba gye tutalaba amaziga g'okaaba amaziga g'obikkirira bw'oti kyoyagala bategere kiri eri naye nga kyokya munda kyokya Yusufu kyamwokya naye ekinzizaamu amaanyi kiri kimu Yusufu teyali yekka katonda omulamu yakutonda katonda eyantonda abeere naawe akuwanirire olugendo nga lulabika ng'olwekweka olwobya terutuuka tumanyi olugendo olutatuuka olutakoma lukooya lubanga olwekweka olwobya mukaba aba asinga gye tulina okuyita okutuuka oba okwewala ekizibu ekiri wakati awo tukkirize tutambule naye yiga okulaba omukono gwa katonda mu mbeera z'oyitamu ezikwetoolodde gwe kyolabanga ekyobubi gy'oli mu buntu katonda agambye ayinza okubeera ng'alabamu mukisa naye ebiseera ebisinga obungi tetukirabirawo ng'abantu njagala kukomekeza obubaka buno enkyene yaleero n'ekyokuyiga ekiri mu Baluumi essuula 8 oba 28 nti buli kintu kyonna ekitubaako ekitutuukako kituukako olw'obulungi bwaffe naye tosobola kutegeera nsonga eno mu magezi ag'obuntu naye katonda ng'akubedde osobola okukitegeera tusabe ekigenda kya katonda waffe kituukirirenga mu mbeera zonna ze tutuuseemu tuyitemu nga tuli bawanguzi ate nga tetwonoonye niwombeeke nange twegayirire tusabe katonda atubeere katusabe oli mulungi katonda waffe oli mwagisa era oli wa buyinza mukama enkyene yali otuzizzaamu amaanyi newankubadde tuli mu mbeera bikanga si nnungi buli muntu mu ngeri ye buli muntu alina amaziga ge tulina ensonga zaffe mukama bimu twebuuzayo ebiki bino naye tutegedde ti embeera ezifaana bweziti mukama gweoluusi ozirabamu emikisa ate oluusi zibaawo nga zirina ekigendererwa taata waffe omulungi mu byonna tunyweze mu kukkiriza beera n'omukyalo oyo beera n'omwami oyo awulira obubaka buno enkyene yaleero ng'alina ensonga ze ku mutima nga gw'osinga ozitegeera nga ne bwatunyonnyola ng'abantu tegeera ne tukoma gwe katonda ategeera ebyebuziba yimirirawo ku lw'omusajja oyo yimirirawo ku lw'omukyalo oyo yimirirawo ku lw'omwami oyo atuwuliriza enkyene yaleero beera ekyokuddamu kye beera essuubiri muwanirire omuzzeemu amaanyi mu kigambo kyo kasome ku byaba ku Yusufu nga byavaamu omukisa ku nkomero bimutambuze nga musanyufu newankubadde alabika nga atudde mu muliro kwe kusaba kwaffe taata okuyita mu Yesu oyo Kristo mukama waffe amiina amiina kama abawa omukisa yiga okutandika olunaku ne katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli